Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo eyambuzizza ku kantu ako nga mbuuza nti bakayita batya, agamba nti akalaba nnyo mu nnyumba ewuwe naye yeebuuza nti kalina buzibu okubeera mu nnyumba. Ako kayitibwa omunya omutono oba akanya, bwe kati bwe kayitibwa. Osobola okuguyita omunya omutono oba n'okayita akanya. Ako kabeera nnyo mu nnyumba, tekalina buzibu bwonna era ko kawangalira mu nnyumba, mu ddiiro. Osobola okukalaba mu ddiiro ku bisenge waggulu oba waggulu w'ettaala ng'okalaba. Ebiseera ebisinga kaba kalyako buwuka obubeera buzze ku kitangaala ekyo, era wokasanga mu nnyumba yo tokatta, tokakuba, tekalina buzibu. Ate ebiseera ebisinga n'okuluma tekaluma. Ekirala n'obuuza nti tekalina buzibu bwonna we kabeera mu nnyumba. Tekalina buzibu bwonna, ko kawangalira mu nnyumba munda. Ebiseera ebisinga ako ke bayita akanya oba omunya omutono teguba na buzibu, go guwangalira mu nnyumba. Omunya ogulina obuzibu nja kuba ngubalaga, nja kuba ngubateerayo we nnaaba ngufunye kusobola okugukwata ka vidiyo. Nja kubalaga waliwo omunya omunene, ogwo gwo gulina obuzibu. Bwe guyingira mu nnyumba yo omanya wabeerawo obuzibu, wabaawo okubika oba okufuna obuzibu bwonna. Naye ako ko kewabuuzizza ako kuba wampeereza kifaananyi nga kafaana bwe katyo, ko tekalina buzibu bwonna. Kyenjagadde omanye gwe yakibuuzizza. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mukeetegereze. Okuggyako n'ekirala kye njagala obbagamba, obwo bulimu emirundi ebiri. Waliwo obubeera mu lusuku, mu ssanja oba mu bigogo, era nabwo nga bufaanana bwe butyo naye kale eyawukana. Bwe kityo bwe kiri. Kansuubire okitegedde bulungi nnyo gwe yabuuzizza. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti mwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.